birungi si birungi ew'omukulu Matyansi Mpuuga Nsamba ate ebintu bimufuukidde. Era muganda wange mukwano gwange twongera obajjukiza n'obategeeza nti Matyansi Mpuuga Nsamba omu n'akabinja ke ne ba MP abadde balowooza nti ayina ekiddako mukwano gwange bamwefuulidde era Mpuuga waabwe Mpuuga bwali kati si bwe yali era kati Mpuuga wanjawulo nnyo. Matyansi Mpuuga Nsamba ebbanga lyamaze nga yeefubbaliza ku bannayuganda nga balowoozesa nti yategeera ennyo era nti wa luzungu nnyo agenda kulimbalimba abantu. Mukwano gwange ensonga ate efuuse ndalamu. Tuli Masaka, bannamasaka bo bagaanye ne bamugamba genda twakoowa agabbi twakoowa agafere agali mu twezi bikamu kumbe gayina mission zaabwe zigaliko era gayina byago bigagala. Matyansi Mpuuga Nsamba kakati ali mu kusattira. Ffe wano bwe tumwagalira ddala, wano wetwagala omuteeka, wano wetumwagalira ddala ensi emutegeera, ensi emumanye era ensi eyogere amazima. Twongera okukkiriza nti abo bonna abeeteeseteese okumalako Uganda yaffe emirembe, abaagala just Uganda yaffe ebeerawo, twongera obajjukiza n'obategeeza nti kaakati omukulembeze wammwe gwe mbadde mwesiga ensi emugaanye. Mama okubuzaabuza byebyo ebintu ebyaleeta Kyagulanyi mu zino ensonga. Ebyo ebintu byennyini bye byaleeta Kyagulanyi mu zino ensonga. However, ebigenze mu maaso olunaku olwaleero mu kifo ekyo tewali kipya. Byonna tuze tubibagamba, byonna tuze nga tubyogera. Era mu bye boogedde byonna bye boogedde tekole na kimu kipya. Babadde nga bajja babyogera ku bulediyo bwabwe, babadde nga bajja babyogera ku TV waabwe, babadde nga bajja babyogera ku platforms zaabwe ezenjawulo. Tekuli kipya. Ekigenze mu maaso olwaleero ye gurupu y'ababbi ekuŋŋaanye kuba buli abadde awo baafuna ssente, kababeera banaddiini kababe bonna. Kyemulabye it is a group of thieves abakuŋŋaanye era kyemulabye olwaleero officially beba abantu bulijjo Kyagulanyi webale kujja beba abantu bulijjo abaludde mu byobufuzi bya Uganda nga babuzaabuza abantu yeyo gurupu. Naye olwakazita akabateereddwako Kyagulanyi olwaleero baagadde beeyanike bajjeyo omuntu okulagira ddala nti bulijjo mukama waffe gwe tukolera ye mwami Museveni era mukitegedde. Toyinza kuŋŋamba ngeri gy'olitabwanika omuntu yakava mu State House okitegeera bwanika bwetumanyi bulungi likodi ze nti akalulu akamu kaali kabadde nakkiriziganya n'ebyobubbi naga nti beebo mu bufunze pulezidenti w'e Masaka bamulonkinze yoyo hayi kati bakumanyiwo ng'oggyeko e Masaka oyo bakumanyi tewali mu bufunze kino mukigenderere buli tuweerayo n'akalulu nga kanaatera okutuuka mwami Museveni ateekawo bakatumba oye ajja atega abantu ab'enjawulo okubuzaabuza abantu n'okubeera nga kimuyambako okubbirako akalulu. Kati ku luno batuleesedde finito oye baleese finito oye mulinde ne lukwagajja saawa yonna n'abalala bagenda okujja. Ebukitegeera tekinneewuunyisa si kipya muye boogedde kikyemulirawo ekipya okitegeera boogedde yonna bye boogedde naye siwuliddemu mboozi siwuliddemu kigambo na kimu kivumirira busibira mu bwa bwa Museveni. Buli wedda kyeboogera Kyagulanyi, buli wedda kyeboogera Kyagulanyi, buli wedda kyeboogera Kyagulanyi kikulaga ki? Kikulaga nti ekizibu kya Uganda Kyagulanyi. Naye nga Kyagulanyi kye kizibu kya Uganda weebuuziwiddemu Kyagulanyi kye kizibu kya Uganda. Ndowooza mukitegedde oyo tubagamba abasajja batulwana, abasajja bakolera omusajja, abasajja kino nga mwebuzaabuza mulowooza byabino. Naye mu byogeddwa nina ekintu kimu kyempulira kyenkooye kyekyabasajja bano okulowooza nti bwe bakola bye bakola byonna beekweka Mengo ne Mbwakabaka. As a matter of fact ekyo kintu Kyagulanyi yali yakiraba dda
omanyi Mmengo ekyasinze ogiruma ekyasinze oluma abasajja abo Mmengo n'Obwakabaka guno omulembe twabuuka akawaani kwabwe twababuukira ddala twagenda okukiraba nga Mmengo yetereka ababbi yebaguluminga era kyalina kyebakola n'Obwakabaka as well. Kino sigenda kutiirira kukyogera Mmengo onfuna kati bagenda okulaba nga akawaani tukabuuse njagala okwongera okujjukiza Mmengo n'abagitwala n'Obwakabaka Kyagulanyi temumwendoosinga mumuleke mwendoosinga ababbi bammwe abazze olwaleero kubanga kwegala balwana nnyo okulaba nti bo nga ababbi be batuukirivu ate ffe abalwanisa obubbi n'okwogera obumenyi n'okwogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga ate ffe babi anti mulundi wabba ebitaano tuli babi okitegeera abo be bantu Mmengo beesembeze era beetuwaanira n'Obwakabaka batuwaanira abantu ekikola bwe batyo kati ffe akawaani twakabuuka tetulina kyetubeetaaza ate tugenda kubeegulako nedda mumusigaze babbi bammwe nowanda nammwe era ebintu byemukola Obwakabaka ne Mmengo biswaza buswaza kankibagambe kino ku mulembe gwa Kawenke n'Obote bwe yawaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa Obuganda bwali bw'amaanyi nnyo n'okusinga Obuganda obuliwo essaawa zino bulimu Kabaka Mutebi bufu nnyo kati tugambe twegule ku Mmengo kuki mutuyamba ki waliwo abagigabamu abogedde abaddaani ono Kasibante ne noono ono Futusoja wa Mpuuga buli weboogera ne balaga nti ffe tulwanisa Mmengo era tuli babi bo bwe balungi tetulina kitwetaaza Mmengo mutuyamba ki bwebanga Mmengo basobola okuwa Abaganda ku mataka ne babasinda nga balina n'ebiwandiiko ebiraga nti babadde nga basasula busuulu ne bakwata omukazi wa myaka 72 ne bamusiba ku ttaka lye nga abadde nga basasula busuulu mutugasa ki kiki mutugasa mutubuulire mutuyamba ki nothing kamabulire oba temusoma busomi oba mulina bubezi kamanyiiro mu byafaayo King Louis the 16th ow'e Bufalansa ebyamutuukako emu ku nsonga lwaki ebyamutuukako ku mirembe egyo mbiraba ne mu Buganda mwebiri nga bikulembeddwa Abaganda tuginyage mwebiri mwana Mmengo n'Obwakabaka tetulina kyetubaagaza mutunde mataka gammwe no problem wemba mwagala n'Obwakabaka n'Obuganda bwonna mu butundi mweguza amataka g'Obuganda n'Obuganda bwonna mu butundi wabere nga tewakyali mu bitundi ndaba atwala Mmengo yabagambye mutunde amataka tunde ettaka olye ku ssente mutunde okitegeera mutunde waavaawo ng'ajja emmwanyi terimba mulime emmwanyi tunazirima emmwanyi abantu banazirima ku makugunyogo gayateekawo amakugunyu abantu balimeko emmwanyi okitegeera mutundi embiri zonna mutunde buli kimu mutunde wemba mwagadde n'olubiri lw'ebbanda mugende mu lutundi ndaba n'alubeeramu yatugamba talina buyinza n'ebigenda mu maaso bitwogera abakulu boogedde ne betuwa ekitiibwa batali bayaaye boogedde tewali kigenda mu maaso mutundi we have no problem tamulina mugaso mwana tekina kyetubeetaaza mu bantu mmwe bwe kibanga Abaganda bagobwa ku mataka be bakyasinza okugwera mu makomera babatulugunya buli kimu ekigenda mu maaso mubiraba nga mutujuliza Mmengo kyekibaluma nti sayansi waabwe twamubuuka Mmengo ekozesa bannabyabufuzi abo okubuzaabuza Abanayuganda n'Obuganda bwe batwalako ebyabwe abo bennyini bampuliriza Mmengo ekuyamba ki ambuliriza ndaba Mmengo ekuyamba ki wetwogera mugaba twogera bubi gwe Mmengo ekuyamba ki gwempa Mmengo kyekuyamba ng'omukazi wa myaka 75 yasigaza nkoko ng'abadde ng'asasula busuulu ate nga si yeye kabangi gundi
mujiganga avayo simanyi balonda Mengo twali tulongedde Mengo ekibaluma bano abasajja kwe kubeera nti basisinkana omugigi omulala nti ffe tuliwo okwogera biki ebituluma tetugenda kusirika Mengo mbeera nga mujjuddemu bamafialism ne Bwakabaka nga mujjuddemu bamafialism tujja kwogera tetujja kusirika tetugenda kufa kizigiro kubanga Uganda oba Buganda mwagalamu bamu bwe mwagala mukolemu ebyammwe tetujja so mukulimuleko kulembezanga Mengo mbintu yawe nga mulowooza nti Mengo tugiriwo bitali aliwo Mengo tujja kusigala nga twogera gye mutagala kuwulira tubibagambe nga mazima awo Kyagulanyi wabatuusizza kunamiza buli omu kitegere Mengo mutunyumiza Mengo etuyamba ki Mengo erina kyenyambazi baali bavuddeyo ddinga ku nsonga eziruma abantu Mengo wamma solution eriemu Kyagulanyi bwanajja n'obwa mafiya obuli eMengo n'Obwakabaka wo gyavaawo era Omunnayuganda ojja kweyagala kitegeera